This is Faadi TV UG. Subscribe. Molini nantume Congz akubyewo omwana omuwala nina kuba nkuwa details so nga te ne Rema Namakula akyekoze ku mbaga ya munnamagye nkwaniza ku Faadi TV UG nga kusaba osubscribing ate osigale nga otufollowinga bagita Faadi TV UG nina kusaba osubscribing ate onyege ne kade ojja kuba ofuna notification nga ntaddeyo video empya kasito na subscribinga nonyiga ne kade Faadi TV UG so se ne Rema Namakula nakologula ino omukolo guyabaddeko gwabadde gwa munnamagye gwabadde gwa munnamagye bano bannamagye abatera okubeera ennyo ne Jeno Muhozi bannamagye abamaanyi abo era mune yakoze performance yabadde yamannyo performing ye oba okuyimba ko kwabadde kwa maanyi nnyo yakoze performance ey'amaanyi okuzama era bonna ababaddewo ku mukolo guno bamusiimye byasusso era bagambe Rema Namakula gamazima akikubira ddala kyabadde kikwafu kyali kya tabu nnyo omukolo guno gwadde bitundu byawali eggulu gwade bitundu byali eggulu omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo era Rema Namakula yakifa bakudde mu nfa bakula eri ey'omuyimbi nga w'amaanyi nnyo omuyimbi amanyi okukyamula abantu ku mikolo ye Rema Namakula yakifa bakulidde ddala nnyo ng'omumanyi Rema Namakula ebintu bye munnayi bwe bityo bintu by'amaanyi nnyo bya tabu nnyo era yabakubye omuziki obuyimba bwe bonna yabubawadde ebyadde wali ku mukolo gwa munnamagye yabadde akola okwanjula kwadde kwanjula okwa munnamagye kwadde kwanjula kwa maanyi nnyo side zawali eggulu Rema Namakula yakifa bakudde mu nfa bakula eri ensufu Faadi TV UG ina kusaba osubscribing ate onyige ne kale Rema Namakula nvuddeyo nyenseko ewa Molini nantume munnayo nakukola zibadde ssaawa 3 ez'okumakya agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook gusa n'omukutu ogwa Twitter n'agamba nti munnaye akubyewo omwana omuwala munnaye akubyewo omwana omuwala baby girl munnaye azadde omwana wabula omwana tana kupostinga kifaananyi wadde n'akamu naye nga apostinze n'ategeeza nga bwazadde jjukira mabega kaawo Molini nantume abadde lubuto ebbanga lino lyonna abadde lubuto era olwazadde bw'ati omwana nakola ki yalina akayimba ke yali yayimba nga kali mu studio nga kateeketeeke nga yeetegese okakola ki okukafulumya nga azadde omwana era ssaawa zino audio eri out audio y'akayimba ako yamaze dda okufuluma yali nteeketeeke mu studio nga nteeketeeke era nga yali alinze olunaku lw'anazaala bagite producer agite era essaawa eno yagitadde dda audio so ginoonyako munnaye kayimba katabu nnyo kayimba kamutawana nnyo bakayita maama kayimba kamutawana nnyo kayimba ka Molini nantume nakusina bati akyayimba munnaye olubuto nga lumugoya nga omanyi omuntu ng'oli lubuto amaanyi batukyayina oba wayitaga n'osuka n'omulamuko mpaka ng'osumulukuse bwatu Molini nantume munnaye akubyewo omwana zibadde ssaawa nga 3 ez'okumakya olunaku olwaliro yagenze n'apostinga n'agamba munnaye nti azadde akaana akalenzi amanyanga musonyiwe musi mwana mulenzi azadde omwana omuwala gwosa okuyita sukaali kugamba akubyewo sukaali munnaye Molini nantume mwana muwala munnaye olunaku olwaliro kibadde kyakabi nnyo munnaye era Molini nantume munnaye nkuyozaayoza congratulations Molini nantume oyo seya wange nnyo mukwano gwange nnyo gamazima seya wange nnyo Molini nantume muyimbi wange omu ku bayimbi abanyimbira ebirungi Molini nantume munnaye bw'atyo azadde omwana era Molini nantume nkuyozaayoza munnaye nkuyozaayoza byansusso nkuyozaayoza nga mukwano gwange nkuyozaayozeza nnyo Molini nantume omwana amukubyeho bannayuganda batandise obisaasaanya ku Facebook wali mbu omwana mulenzi nedda si mwana mulenzi mwana muwala gwazadde era yenyini yageze n'apostingayo n'ategeeza nti azadde omwana omuwala olunaku olwazi bali ssaawa nga 3 ez'enkya agenze wali ku Facebook page ye kw'ossa ne ku mukutu gwe ogwa Twitter mweraba